إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amatenda malungi era nga majjuvu ga Allah tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asookusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe aljamu bayina salatayn wa ahkamu salati almusafir, ng'ekitundu kye tugenda okubeera nga twolekera kye kitundu kyaffe eky'omukaaga insha Allah, nga tugenda kubanga tutunuulira obuwanvu obusazisa ku swala, era omusomo guno ngenda kubanga ngusomesa mu ngeri ya kibuuzo awamu n'okuddibwamu. Ng'ekibuuzo tutandika na buwanvu ki obukkirizibwa okusazisa ku swala. Okuddamu ensonga eno yayogerwako ebigambo bingi, naye ebyasinga okwatiikirira biri bisatu. Ekigambo ekisooka, waliwo abagamba nti obuwanvu obwo buteekwa okuba nga ziri mayiro 48 ze kilomita nga 85. Ekigambo ekyokubiri, olugendo olwo lwero olutambulirwa ennaku 3 n'ebiro byazo ng'omuntu akozesa endogoyi. Kino wekyayogererwa entambula eyali ennyanguko zaalinga ndogoyi. Nga n'ekigambo ekyokusatu era nga kye kisinga okuba ekituufu, okusala ku swala. Okusala ku swala tekulina buwanvu nti bwe buno, wabula omutambuze asala ku swala ku buli lugendo lwonna omutambuze lwaba akakasizza nti lugendo oba safaari. Lwaki ekigambo kino kye kisinga okuba ekituufu? Abamanyi abasinga obungi bagamba nti Qur'ani wadde hadithi tebyakomeka oba tebyalaga nti oluyitibwa olugendo lwe luliwa wano ne lukoma wali, oba olugendo oluyitibwa nti lugendo lwe luva wano ne lukoma wali. Kati ekyo bwe kimala okuba bwe kityo, obusiraamu buba butunuulira ekintu kimu. Abantu bo kiki kye bayita olugendo, era ekyo mu busiraamu kye bayita al-urfu oba entegera y'abantu. Mu ekyo tuba tutegeeza nti abantu b'omu kitundu ekyo obuwanvu bwe bamanyi nti we bakakasa nti lugendo, n'obusiraamu bwe luyita olugendo. Obuwanvu abantu bwe batayita lugendo, n'obusiraamu tebuluyita lugendo. Kati obuwanvu obumaze okukakasibwa nti lugendo bwe bumala okufunibwa, olwo nga tuleeta amateeka g'olugendo nga gaweebwa oba nga gakozesebwa omuntu agenda okutambula oba alutambudde. Ekibuuzo ekirala, kyakulabirako ki ekirala obusiraamu kye bulamulira ku ntegeera y'abantu kye tuyise al-urfu? Okuddamu, ekyokulabirako ekirala nga nakyo entegeera y'abantu yekiramula ge mahale. Obusiraamu tebugambangako amahale gaweebwa mu kintu gundi ekyenkana bwe kiti, wabula bwagamba nti amahale kintu omusajja kyawa omukazi ng'amuwasa nga kya mugaso. Ziyinza okuba ensimbi oba ekintu ekikalu, naye tetugamba nti amahale gaweere mu kintu gundi ekyenkana bwe kiti, era kyova olaba nga buli mukyala asaba amahale mu kintu ky'aba ayagadde, oba kyova olaba nti buli mukyala asaba amahale mu kintu ky'aba ayagadde. Mulimu abasaba ensimbi, abalala basaba nte, naddala mu abo abalunzi b'ente. Mulimu ensi oba amawanga agamu ng'amahale gaayo aba goldi. Ekikulu omukazi kusaba mahale mu kintu ng'omusajja anaakitegeera. Kuba tasobola kusaba mahale mu kintu abamu bye batategeera nti nakyo mahale. Entegeera y'abantu oba al-urfu y'emu ku nkola eyeeyambisibwa mu mateeka g'eddiini mu bintu ebimu. Kati ng'ebyo ebyogeddwako, era ng'oyagala okutangaala ku nsonga eno, oyinza okusoma mu kitabo kya muganda waffe ayitibwa Ahmad al-Mubarak, kiyitibwa al-urfu wa atharuhu
في الشريعة والقانون. ekitabo ekyo kiyitibwa al-urufu wa atharuhu fi sharia wal qanun. nga tuwunzika ensonga y'olugendo tugamba bwe tuti era nga n'abamanyi abasinga obungi bwe bagamba والحق أن السفر ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلا العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق شرع الحكم. ekigambo kino oba statement eno kanjiddemu tugambye nti abamanyi abasinga obungi bwe bagamba bwe bati nti walhaqa anna safara laysa lahu haddu fi lugha wala fi shar'i falmarji'u fihi ila al-'urfi fama kana safaran fi 'arfi an-nas fahuwa as-safaru alladhi 'allaqa shar'u al-hukm. amakulu nti walhaqu an safara amazima amatuufu ku lugendo gali nti laysa lahu haddu fi lugha olugendo terulina kikomo nti kyekino. amakulu tosobola kugamba nti olugendo luba luva wano ne lukoma wano. ne tugamba nti ekyo tojja kukisanga mu lulimi luwalabu wala fi shar'i wadde mu mateeka g'eddiini oba shariya falmurji'u fihi ila al-'urfi. ekyo bwe kimala okuba bwe kityo tutunuulira abantu ba kitundu bo fama kana safaran fi 'urfi an-nas abantu b'omu kitundu bo kye bayita olugendo oba safaari fahuwa safaru alladhi 'allaqa shar'u al-hukma. kye bayita olugendo oba safaari n'obusiraamu bwe luyita olugendo era tebuluteekako n'amateeka g'olugendo ekyo kiba kitegeeza nti distance oba obuwanvu ng'abantu tebabuyita lugendo n'obusiraamu tebuluyita lugendo. ensonga eno abamanyi abasinga obungi kwe baasibira era bongerako nti olugendo luno luteekwa okuba nga lulimu okutambula. sigamba kutambula kwa bigere wabula okujjulukuka n'ova mu kitundu n'ogenda mu kitundu ekirala. jjukira nti omuntu anaatambula olugendo yeetegeka oluusi bw'aba n'entambula amakulu bw'aba n'entambula aba yeetegese. oluusi olugendo luyinza okumuggwako amangu kale wadde ne bwe lumuggwako amangu bw'omubuuza ng'akomyewo oba nga wadde tannadda asobola okugamba nti owange nafuna safaari ey'amangu. nga tukyagenda mu maaso bw'aba yogedde bw'atyo nga ne gye yabadde akubuuliddeyo ekyo kiba kitegeeza nti omwegaseeko nti ddala abadde mu lugendo. wallahu a'lam. mu bigambo ebyo Allah yasinga okumanya, naye bw'oba oyagala okumanya ebisingako osobola okusoma asilsilatu sahiha namba 163 oba Zadul Ma'ad omuzingo ogusooka ku namba 463 ne mu bitabo ebirala. nga tugenda mu maaso katulabe ebifo omutambuze w'atandikira okusala ku swala, era nayo ngenda gyetunuulira mu ngeri ya kibuuzo na kwanukula. ekibuuzo: omutambuze atandikirawa okusala ku swala? okwanukula: omutambuze atandika okusala ku swala ng'avudde oba ng'asusse ekitundu w'abeera. amakulu amala kutambulako n'ava mu kitundu w'abeera era nga w'atuuse takyabalwa nti akyalikka. ekitundu ekyo mw'abeera ateekeddwa okuba ng'akiviiriddemu ddala era ng'akikubye amabega. ekitundu kyawangaliramu bwe kiba nga kirimu amayumba
amayumba ago mu kitundu ekyo gonna amala kugasukka. Ekitundu kyabeeramu bwe kibanga kya buyumba butonotono okugeza bwe kibanga kya buyumba butonotono okugeza busiisira, weema oba enzimba endala yonna, obusiisira, weema z'ekitundu ekyo kyonna amala kuzisukka. Mu kitundu ekyo bwe mubaamu amayumba ago agatakyasulwamu, gonna gatwalibwa kyekimu. Ebitundu ebyalo oba ebibuga biyinza okuba nga bisukka ku kimu, ate nga amayumba gaabyo gakwataganye, okugeza liyinza okuba ekkolero oba kitwale nti factory, oba kiyinza kuba kitundu ky'amakolero nga industrial area oba industrial park, oba okuba ekisaawe kya nnyonyi nga kiri ku bugazi bwa byalo nga 2. Amayumba g'ekifo ng'ebyo oba ag'ebifo ng'ebyo byonna gonna omutambuze amala kugasukka. So nga ate era bwe kiba ekyalo kyewuwo omala kukisukka ng'oli ne bwakusanga amanya nti ewammwe ovuddewo oyingidde mu kyalo ekirala. Mu ngeri emu, singa obadde ku nsalo ya kyalo oba ya kibuga kyo ng'otambulako katono n'oyingira mu kyalo oba ekibuga ekirala, era osooka n'otambulako obuwanvu obulaga nti ewammwe ovuddeyo wadde nga tonnatuuka gy'olaga naye. Eyo nno y'ennyonnyola y'abamanyi bonna ku nsonga eno. Okunnyonnyola kuno kwe kutuukagana ne Qur'an kyegamba, kuba Allah agamba nti wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahu an taqsuru min as-salah. Aya eno tuzze nga tugikozesa okuviira ddala emabega, nga aya eri mu surati an-Nisa'i, aya ya 11. Aya egamba nti wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Bwe mubanga mutambudde mu nsi oba mutambudde enngendo, temulina kibi kyonna kye muba mukoze singa musala ku sola okutuusa aya gyekoma. Aya eyo ekirambika bulungi nti okutandika okusala ku sola kulina akakwakkulizo, nako kuba kumala kutambula, kati nga n'okutambula okutono ennyo kw'oyo omutambuze ayagala okusala ku sola kuba kumala kufa waabwe gy'abeera. Anaatambula oba atannatambula tannava waabwe, era aba tannayitibwa mutambuze wadde ng'afaanana abatambuze. Kyova olabanga ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yabanga e Madiina ng'alina gy'agenda okutambula olugendo, teyatandikanga kusala ku sola okuggyako ng'atuuse mu kitundu ekiyitibwa Dhul Hulayfa. Ekifo ekyo kyesuddeko akabanga n'ekitundu Nabbi sallallahu alayhi wasallam we yabeeranga. Era kigambibwa nti kati batutegeeza Dhul Hulayfa abalibwa mu kibuga Madiina, era bagamba nti okuva ku muzikiti gwe Madiina okutuuka e Dhul Hulayfa wawerawo kilomita nga 5. Kitegeeza nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yatuukanga e Dhul Hulayfa ng'alina gy'alaga, makulu ng'alina gy'alaga mu lugendo, kyategeezanga nti ewuwe Madiina avuddeyo akutte safaari alina gy'alaga. Anas agamba bw'ati, agamba nti sallaytu dhuhr ma'a nabi sallallahu alayhi wasallam bil Madina 4 wa bidhil Hulayfa rak'atayn. Hadithi eri Muslim kuviira ddala ku namba 609 mpaka ku 691, nga Anas agamba nti lumu nasaala ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam esswala ya dhuhuri nga tuli e Madiina erakanya. Twali tugenda Makka, bwe twatuuka e Dhul Hulayfa esswala ya asiri twagisaala eraka 2. Hadithi eyo ebigifaako n'amakulu agasingako awo gasange mu Bukhari nga nnyonnyola ebikwata ku lugendo olwo. N'olwekyo okutandika okusala era Kenya yali avudde waabwe Madiina, kyova olaba
omumanyi ayitibwa Ibn al-Munzir yagamba nti wala ta'lamu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qassara fi shay'in min asfarihi illa ba'da khurujihi min al-Madina. Iranga osobola okusoma mu kitabo kya fiqh sunna ekya Said Sabuk onosoma muzingo ogusooka ku namba 245 oba osobola okusoma mu Awsati omuzingo ogwokuna namba 354 nga mu hadith eyo Ibn al-Munzir agamba nti tetulina we tukimanyi nti Nabi sallallahu alayhi wasallam yatandikanga okusala ku swala ng'ali mu lugendo okujjako ng'amaze okuva mu kibuga Madina. Ensonga eno abamanyi bangi abajoogerako bwe batyo okugeza ng'aba imaamu abana An-Nawawi, Shawkani, Al-Hafiz, Ibn Qudama, Said Sabuk, Albani, Uthaymin n'abalala. Naye mu bonna katuweko ebigambo by'abamanyi babiri bokka. Asooka omumanyi ayitibwa Shinqiti rahimahullahu ta'ala yagamba nti yabtadi'u al-musafir al-qasra idha jawaza buyuta baladihi bi'an kharaja min al-baladi kullihi wala yaqsuru fi baytihi idha nawa safara wala fi wasati al-baldi aw wasati al-baladi. وهذا هو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة. okutuusa ebigambo ebyo gye bikoma naye nga osobola obisanga mu Adwal al-Bayan omuzingo ogusooka ku 371 nga omumanyi ono ayitibwa Shinqiti agamba nti omutambuze atandika okusala ku swala bw'aba ng'avudde oba ng'asusse amayumba g'ekibuga ky'ewaabwe nako kwe kubanga ekibuga kyonna akiviiriddemu ddala era takkirizibwa kusala ku swala ng'akyali waka wadde nga enniya gy'alina ya lugendo era takkirizibwa kusala ku swala wadde ng'atuuse mu makkati g'ekibuga kye ekyo kye kigambo ky'abamanyi abasinga obungi nga ne ba imaamu abana Shafi, Ahmad, Malik ne Abu Hanifa nga obatwaliddemu. Omumanyi owookubiri ye Imaamu Nawawi ye yagamba bw'ati agamba nti wa amma ibtidaa' al-qasri fayajuzu man hayna yufariq bunyanu baladihi aw hayam qawmihi in kana min ahli al-hayam هذه جملة القول فيه وتفصيله مشهور في كتب الفقه هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. أمكورو الجامو بينو بلي مشارح النووي وبا مصحح مسلم ومزينغو غوكتانو ينكمي بيري omanyono oba Imaamu Nawawi yagamba nti naye okutandika kw'omutambuze okusala ku swala n'agamba nti fayajuzu okukkirizibwa okubaawo ng'omuntu amaze okusukka ebizimbe by'ekibuga kye oba ensiisira oba ziyite weema z'ekitundu kye bw'abanga asula mu bantu baasi oba mu bantu bansiisira okwo kwe kufunza ensonga eno so nga ate okugigaziya okusingako awo kusanga mu bitabo by'amateeka g'eddiini amakulu ebya fiqhu eyo yensomesa yaffe wagamba nti hadha madhhabuna eyo yensomesa yaffe wa madhhabu al-ulama'i kafa eyo yensomesa yaffe abagoberezi ba Imaamu Shafi ategeeza amazhabu oba amadhhabu era yensomesa y'abamanyi bonna. Ebyo ebigambo ebyo osobola okwongera okusoma mu Bukhari oba mu Fathul Bar okubeera nti oyongera okubeera nga obinnyonnyola. Nga tukyagenda mu maaso nabadde ngambye nti oba osobola okubisoma mu Sahih Muslim omuzingo ogwokutaano
ku namba 2000 either 2000 oba mu 200 ekimu ku byo bwemba nga seerabidde. Naam, ekibuuzo ekirala, omuntu eyatambudde safaari bw'aba akomawa okusala ku swala? Okuddamu, omutambuze eyatambudde safaari alekerawo okusala ku swala bw'aba akomawo. Kasita ayingira mu kitundu kye gye yavudde, mu njogera y'amangu akoma okusala ku swala ng'akomawo mu kifo ekyo kyennyini we yatandikidde okusala ku swala we yabadde agenda, nga n'obujulizi obulaga ensonga eno bwe buno wammanga. Ebigambo bye ngenda okuleeta oba hadith gye ngenda okuleeta ejjibwa ku Ali ibn Rabi'a, Allah musiime, yagamba nti kharajna ma'a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mutawajjihina hahuna wa ashara biyadihi الشام فصلى ركعتين حتى إذا رجعنا إلا الكوفة حضرت الصلاة فقال يا أمير المؤمنين هذه الكوفة نتم الصلاة قال لا حتى ندخلها. ebigambo ebyo amakulu gaabyo Ali ibn Rabi'a agamba nti kharajna ma'a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mutawajjihina hahuna wa asharra biyadihi ash-sham fa salla rak'atayn hatta idha raja'na illa al-Kufa hadartu as-salah. Nti lumu twatambula safari ne Ali ibn Abi Talib nga tugenda Shami, abaali bava Kufa, era ebbanga lye twamala mu lugendo olwo essola yasaalwanga eraka 2 okutuusa lwe twadda. Naye tuba tukomawo nga n'ekibuga eky'Ekuufa tukirengera, essola netuuka. Faqal, kyetuba tubuuza omukulembeze waffe, ya Amirul Mu'minin, babuuza omukulembeze waffe oba kyetuba tubuuza omukulembeze waffe Ali ibn Abi Talib, ya Amirul Mu'minin hadhihi al-Kufa natimu as-salat. Amakulu g'ebigambo bino agamba nti babuuza Ali ibn Abi Talib nti tulinga abatuuse ate n'ekibuga Kufa kikiri tukirengera tujjuze swala, amakulu tusaalira akanya oba 2. Qaala, ye kwe kuddamu nti la nedda hatta nadkhulaha. Amakulu agamba tukyakkirizibwa okusala ku swala okutuusa nga tuyingidde mu kibuga Kufa. Toze ebigambo ebyo bitegeereka bulungi nnyo, barakallahu fiikum. Okwanukula kwa Ali radiyallahu anhu kuno kwali kulaga nti olukusala okusala ku swala lwali lukyaliwo. Kyova olabanga omumanyi Al-Hafidh mu Bukhari bwe yali akomeka ensonga eno yakomeka ng'agamba nti Ali ibn Rabi'a eyali ne Ali Abi Talib mu kyafaayo ekyo yali amanyi nti ebyokusala ku swala bikomye olw'okuba balengera Kufa. Kwe kubuuza omukulembeze waabwe n'amuddamu nti faqala la hatta nadkhulaha, nedda okutuusa nga tuyingidde Kufa. Ay la nazal naqsar hatta nadkhulaha fa inna ma lam nadkhulha fi hukm al-musafirin. Ekitegeeza nti ebbanga lye tunaamala nga tetunnayingira Kufa tujja kusigala nga tukyali batambuze. Ebigambo ebyo soma mu Fathul Bar omulyango ogwokusatu namba 725 ne wal qawl al mubin ku 436. Nga tukyagenda mu maaso ka clip kawanvuye naye ngenda kugezaako okulaba nti nkomekkereza ensonga eno nga zinyo naye wenaasobola Allah wanaasobozesa wangenda okugikomya olwaleero.
Ekibuuzo ekirala, abaffe omuntu wa safari okugatta esswala amala kulaba nga anaafuna obuzibu okusaala buli swala mu kiseera kyayo? Okwanukula nti nedda, kino tekyetaagisa kumala kulengera oba kulaba buzibu, wabula olukusa luweebwa buli yenna ayitibwa omutambuze. Bwe kuba nga kyatambudde kiyitibwa safaari, era kino kizingiramu abatambuze bonna ab'emmotoka, ennyonyi, eggaali y'omukka, ow'akagaali, boodabooda, eryato, emmeeri n'ebidduka ebirala byonna. Ekibuuzo ekirala, wa safaari asaaza atali wa safaari oba atali wa safaari bw'asaaza owa safaari ensala yaabwe ebeera etya? Okwanukula, omutambuze yenna bw'asaalira emabega wa imaamu atali mutambuze, esswala eyeeraakenya eggwa mu emu ku mbeera essatu. Embeera zino essatu: esooka, okuba ng'atandise esswala ne imaamu oba okuba ng'asanze imaamu amakulu, okuba ng'atandise esswala ne imaamu oba okuba ng'asanze imaamu ku raaka ey'okusatu. Ndowooza kitegerekeka. Ekyokubiri, okubanga ku sswala ya imaamu asanzeeko eraaka bbiri oba emu yokka. Nga n'embeera ey'okusatu, okubanga ku sswala ya imaamu tasanzeeko raaka n'emu amakulu, amusanze akutaamulukuse okuva ku maviivi oba amusanze ali ku tahiyaatu. Mu mbeera ezo zonsatule, omutambuze ng'omugoberezi ateekwa naye okusaala eraaka nnya ng'eza imaamu we, era kino kye kigambo ky'abamanyi abasinga obungi. Ekigambo kino kyesigamizibwa ku bujulizi buno wammanga. Qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fala tahtalifu alayhi. Ddala mazima ekyatekesaawo imaamu kumugoberera, nammwe mumugobererenga temwawukanangako, okutuusa hadiisi eyo gyekoma. Obujulizi obwokubiri, an Abi Umar radiyallahu anhu kana idha salla ma'a al-imam salla arba'a wa idha sallaha wahdahu salla rak'atayn. Nga obujulizi obwo tubujja mu Muslim namba 694. Sahabi Ibn Umar buli lwe baamusaazanga ng'ali mu lugendo yasaalanga eraaka nnya, ate buli lwe yasaalanga ng'ali yekka ng'asaala raaka bbiri. Obujulizi obwokusatu nga buno buva ku Ibn Abbas, su'ila, yabuuzibwa nti ma baala al-musaafiru yusalla rak'atayn haala al-infraad wa arba'a idha atama بمقيم فقال تلك سنة. Yabuuzibwa nti lwaki omutambuze bw'aba yekka asaala raaka bbiri ng'ali yekka, ate bw'aba ng'asaalidde emabega wa imaamu atali mutambuze alagirwa kusaala raaka nnya. Ibn Abbas yaddamu nti eyo y'enkola y'omubaka sallallahu alayhi wasallam gye yalagira. Ebigambo ebyo biri mu Ahmad namba 135 oba Irwaa'u, osobola okusomamu Irwaa'u namba 571. Kakilipu kawanvuye naye nali agadde okuleeta obujulizi obusembayo ku nsonga eno nga buggyibwa ku Abu Majliz oba sahabi ono agamba nti qultu oba nabuuza Ibn Umar nti qultu Ibn Umar, nabuuza Ibn Umar, al-musafiru yadriku rak'atayn من الصلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم. Abu Majliz, sahabi anaitibwa Abu Majliz agamba nti nabuuza Ibn Umar nti omutambuze bw'asanga ku sswala y'abatuuze abatali batambuze eraaka bbiri, ku sswala ey'eraaka ennya, eraaka ezo ebbiri zaasadde nabo zimumalira oba naye ateekwa kusaala nnya. Wulira Ibn Umar bwe yamuddamu, fadhahika waqaal, Ibn Umar yasooka n'aseka bwe yamala n'agamba nti
yusalli bisalatihim naye asala swala yaabwe amakulu naye asala nnya bwatyo wala Sheikh Nasruddin Al-Albani hadithi eyo yagiswahaha n'olwensonga eyo osobola okusanga ebigambo bino mu Irwa al-Qalil omuzingo ogwokusatu ku namba 22 oba mu Bayhaqi omuzingo ogwokusatu 157 n'olwekyo omutambuze bw'asaalira emabega w'oyo atali mutambuze asaala swala y'oyo amusaaziza amakulu naye asaala laakanya wadde nga amusanze ku tahiyatu esembayo era kino kyekigambo ky'abamanyi abasinga obungi nembuli bwa sahaba nga Ibn Umar Ibn Abbas bwe batyo basomesanga era tewali sahabi n'omu yabaawukanako wadde nga waliwo n'ensomesa naye eno gye nkuwadde yesinga okuba entuufu era gye baweekwatako olw'ensonga nti Ibn Abbas bwe yabuuzibwa ku nsonga eno mu hadith gye twakamala okulaba yagamba nti eyo yensomesa oba yenkola ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam kale tolina buyinza okugivaako n'ogenda n'enkola endala. Nga tugenda mu maaso osobola n'okusanga ebigambo bino mu Majmu'ul Fatawa eya Imam Ibn Baz n'obeera ng'osoma ku muzingo gwa 12 soma okuva ku 159 mpaka ku 206 oba wa Shara' al-Mumta'i omuzingo gw'okuna osoma okuva ku 364 mpaka oba jite osoma okuva ku 354 mpaka ku 364 oba mu Salatul Mu'min omuzingo ogwokubiri osobola okusoma okuva ku 293 oba 693 mpaka ku 694 oba mu Sahih Fiqh Sunna omuzingo ogusooka osome ku 489 oba okusobola okusoma mu kitabu kya Ibn Qudama Al-Mughni n'obeera ng'osoma ku muzingo gujja kubeera gwa 3 ku namba 346 inshallah bwemba nga seerabidde ku namba y'ekitabo ekyo Al-Mughni ekya Ibn Qudama. Naam, ensonga eyo ndowooza tugiwunzikire wano inshallah we tujja okubeera nga tutandikira okweyongerayo nga tulaba owa safari bw'asaaza atali wa safari naye asalako ekyo nno kye tujja okubeera nga tutandikirako inshallah. Nja kusaba mbeere nga nkoma wano kubanga ka clip kawanvuye so nga ebyokutunuulira bibadde bikyawererako ddala. Saba Allah tugasime ebyo bye tusobodde okubeera nga tufuna olwaleero era atuwa okubeera nga tubiteeka mu nkola kubanga ekyo innahu waliyu dhalik Allah akirinako obusobozi innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Allahumma amin.